Kwebaza okunyumirwa ebyafaayo. Kitale kya Dr. Aggrey Kiyinji era olwaleero tugenda kutunuulira okusomoozebwa kwe yayitamu omwali okumuteebereza okuba nti ye yatta mukyala we, okuteekebwako ogw'okuyekera gavumenti n'engeri eby'obugagga bwe gye babitwalamu. Emboozi eya leero ekutuusibwako aba Elevate Logistics abakugu mu kutambuza cargo abakolera ku bya visa okutwala ssaako n'okunona ku kisaawe ky'ennyonyi wano n'ebweru w'eggwanga. Kkiriza nkwetondere olwa kwalite ya sawundi atali mulungi nenga ebitundu byaffe ebiddako agenda kuba ateredde. Ng'ennaku z'omwezi 11 omwezi ogw'omusanvu 2005 essaawa zaali 2 ez'olweggulo, Robina Elina Kiyinji ng'atemera myaka egy'obukulu 50 ng'era yali muzadde ng'alina abaana abawerera ddala 4 yava ku woofiisi ye ng'ali mu mmotoka ekika kya Mark 2 n'ayolekera ewaka mu kitundu ekya Konge mu Buziga Makindye Division mu Kampala. Ono yali akola ne Kiyinji Company Advocates ku Deweyton Road era nga ku ssaawa 2:40 ono yatuuka ku geeti y'ennyumba ye bw'atyo n'akuba eŋŋombo okujja okumuggulira. Omukozi awaka teyeewuunya nnyo kubanga yali akimanya obudde obwo mukama we bw'akomawo era olwawulira eŋŋombe n'ajja okubeera ng'aggulawo. Ono abadduka okutuuka ku geeti okugiggulawo wabula agenda okuwulira ng'eŋŋombe tesiriikiriza. Ekyaddamu agenda kuwulira masasi nga gigabwatuka ssaako n'okuleekaana. Ono omukozi kye yakola yasalawo okubeera nga naye adduka okutaasa obulamu bwe. Nga wayiseewo eddakiika nga ziizo yasanga Robina Kiyinji ali mu mmotoka nga yenna ajjudde omusaayi era ng'abazigu bamusindiridde amasasi ng'agamu gaasesebudde n'akawanga. Abazigu tewali kye baatwala, badduka buddusi ne bagenda wabula nga metaazi ntono nnyo okuva ne bwe baali battidde Robina baasuulawo emmuddo. Kigambibwa nti abazigu bano baagoberera Robina okuva mu kibuga oba nga baali bamulindidde ku geeti ye. Robina Kiyinji y'omu ku balooya abakyala baali bamanyiddwa mu ggwanga lino era nga mu kaseera we yafiira ono yali akola nga chairperson wa Transparency International, ekitongole ekyali kirwanyisa obulyake n'obukenuzi. Ono ng'ali mufumbo ne Dr. Aggrey Kiyinji omugenzi kati era nga Dr. yali nannyini His International Company ya zikompyuta mu Kampala. Ebigambo bingi nnyo ebyayogerwa ebiyinza okuba nga bye byaviirako omukyalo ono okuttibwa, omwali okuba nti yali alina emisango egy'amaanyi gye yali ali mu kukolako ng'ate abalala baali bagamba obutakkaanya obwali wakati we ne Dokita kye kyaviirako okuttibwa kwe. Robina Kiyinji ssaako ne Dokita baali bayizi abagezi okuviira ddala ku Gayaza High School ssaako ne King's College Buddo era nga bano oluvannyuma beesanga ku ssettendekero Makerere gye baasomera era ng'oluvannyuma mu 1977 bano baafungiriganwa. Wabula mu kiseera kya Pulezidenti Idi Amin abaagalana bano baasenguka ne bagenda mu ggwanga erya Kenya wabula nga mu 1981 bano baagenda mu Australia. Dr. Kiyinji eno yatendekebwayo mu matendekero ag'amaanyi mu ggwanga lino bw'atyo n'afuuka omukugu mu nsonga z'okujjanjaba emitima. Bano bwe baabeerera mu Australia kigambibwa nti bano baakola ebyobugagga bingi nnyo mu Australia ssaako ne wano mu ggwanga erya Uganda. Era bwe batyo bombiriri bano ne batandikawo kampuni ey'amaanyi ya His International Limited mu Kampala nga Robina Kiyinji ye yali dayirekita. Oluvannyuma lw'okuttibwa kwa munnamateeka Robina Kiyinji, oludda oluwaabi lwavaayo ne lutegeeza nti obufumbo bwa bano mwalimu ebikko n'ensozi okumalira ddala emyaka 8 era ng'oludda oluwaabi lwategeeza nga Dr. Kiyinji ono ne mukyala we baali baafuna obutakkaanya olw'ensonga eziwerako omwali ne bizinensi zaabwe. Nti kino kyaleetera Dr. Kiyinji okubeera ng'alekeraawo okulabirira mukyala we n'amusuulawo nga kw'otadde n'okulaga obulagajjavu. Era emyaka 5 Robina ono nga tannaba kuttibwa yakomawo wano mu ggwanga erya Uganda okuva mu Australia era bw'atyo n'asalawo okuva mu kampuni ya His International Limited n'atandika kampuni ye ey'amateeka ssaako n'okukola emirimu emirala nga takola na Dokita. Ono yadde nga yasalawo okubeera ng'akola yekka wabula yasigala era akyabeera mu nnyumba yaabwe ey'ebuziga ng'ate ye Dr. Kiyinji kigambibwa nti yali amusuuliddewo ddala era ye n'asigala mu Australia. Nti abafamire baagezaako okulaba nga bano babatobaganya baddemu bakolagane naye nga buteerere nga bano baasigala bali mu mbeera efaanana bw'etyo okutuuka Robina bwe yattibwa. Mu mwaka gwa 2003 Dr. Kiyinji yasalawo okubeera ng'agenda mu kkooti wano mu ggwanga erya Uganda okubeera ng'asaba divorce nti wabula ate ye mukyala we Robina n'ageziwala okumusingako ye teyagenda mu kkooti za wano nga yagenda mu Australia gy'aba asaba divorce.
Robina kino yakikola ng'akimanyi bulungi nnyo nti balina ebyobugagga mu Australia ssaako ne wano mu ggwanga erya Uganda, ng'ekyokuba nti yali alina obutuuze bwa mirundi ebiri wano mu Uganda ne mu Australia. Yali akimanyi bulungi nnyo nti kkooti mu Australia ejja kusobola okumuwa ebintu biwerako okusinga kkooti ya wano by'enaamuwa. Nti ekikolwa kino kyanyiiza nnyo Dokita nga kiyinza okuba kyekyavaako okubeera ng'atandika okutiisatiisa ne mukyala we. Wabula akaseera Robin ono we baamutira emisango gino gyombiriri gyali gikyaliyo mu kkooti wano mu Uganda ssaako ne mu Australia. Kigambibwa nti Robin mu kaseera we baamutira Dokita yali alinayo muganzi we gwapepeya naye mu Australia era nga bateekateeka kufumbiriganwa. Mu kaseera kano Dokita yali takyagala kumanya bikwata ku mukyala we nti ngeri mu Uganda bw'abeera azze tagenda waka afuna walala gy'abeera. Nti era yalekerawo n'okubeera ng'asasula ebisale bya waka ekyaleetera amasannyalaze ssaako n'amazzi okubeera nga bisalibwako mu nnyumba eno ey'ebuziga Robin gye yali abeera n'omuwala yali akola awaka ssaako ne Shamba Boy. Amangu ddala nga Robin attiddwa nti Kiyinji yemulula n'ajja wano mu ggwanga erya Uganda mu nkukutu n'agenda mu maka ge ag'ebuziga n'aggyayo ebintu omwali TV ssaako ne music system. Era oludda oluwabi lwategeeza nti oluvannyuma lwa Robin okubeera ng'attiddwa Dr. Kiyinji yakuba essimu okuva mu Australia ng'abuuza ki ekibadde oluvannyuma naawe enteekateeka y'okuziika. Okunoonyereza poliisi kwe yakola baazuula emmundu ssaako n'ebintu ebirala okuva mu kifo we battira Robin. Era bwe beeyongerayo okukola okunoonyereza kuno baasobola okukwata Dr. Kiyinji amangu ddala okuziika nga kuwedde mu kitundu ekya Kiteetikka ku luguudo lw'e Gayaza nga n'abantu abalala 3 baakwatibwa mu wiiki y'emu. Abalala abaakwatibwa kwaliko Private John Twine, Charles Beerwanaho ssaako n'omusirikale Mugisha Bob nga be baasimbibwa mu kkooti ne baggulwako omusango gw'obutemu. Charles Beerwanaho yali mukwano nnyo gwa Dr. Kiyinji ng'amabeera ku Lusegere ng'era kigambibwa ono yali mukozi we ku Dehezi International. Ate ye Bob Mugisha yali musirikale wa poliisi ng'era mukwano gwa Dr. Kiyinji nga gwe yakozesanga okuba ng'amufunira ba escort ssaako ne ba bodyguard ku biragiro bya gavumenti. Wabula bano bonna be babasimba mu kkooti beegaana omusango ogwabaggulwako. Okusinziira ku ludda oluwaabi baategeeza nti bano baayogerezeganyanga nnyo mu kaseera Robin we baamuttira. Beerwanaho ye yakwanaganyanga enteekateeka z'okutta munnamateeka ono era nti ye yapangisa Private John Twine eyajja n'akola omulimu gw'okutta munnamateeka. Ebyembi omusango guno nga tegunnaba kubeera nga gukomekerezebwa, Private Twine ono yafiira mu kkomera mu ngeri etaategeerekeka. Omusirikale Mugisha kigambibwa nti yaleeta emmundu gye baakozesa okubeera nga batta era ng'ono yagiyisa mu Beerwanaho bw'atyo ne bagikwasa Twine. Mugisha era nti yawulirwanga n'abantu ab'enjawulo ng'ategeeza nga bwe waliwo enteekateeka mukwano gwali ebweru w'eggwanga z'akola okubeera ng'atta mukyala we. N'ettemu nga limaze okubeerawo, Mugisha ono yawulirwa ng'ategeeza nti amanyi abatemu. Abajulizi abaaleetebwa oludda oluwabi mu musango guno, omu yategeeza nti Dr. Kiyinji okuviira ddala emabega yali ayagala okutta Robin era nti omulundi gumu ng'ono ayita mu Laban Kiwanuka kojjaawe gwe yali ayagala okukozesa okutta mukyala we era nga mu kiseera Robin we baamuttira ensonga zaali zikyali mu kkooti y'oku Buganda Road. Nti era omulundi omulala Dokita yayita mu mukozi Prose Nabosa n'amusaba abeere ng'amuttira mukyala we kyokka omukozi n'agaana. Oluvannyuma lwa Robin Kiyinji okuttibwa, poliisi yayisa ekiwandiiko ng'egamba omuntu yenna alina amawulire agakwata ku batemu agatwaleyo basobole okubeera nga babakwata. Era ng'abamu ku baavaayo ye Sadda Nasuuna eyategeeza poliisi nti ye yali ayogerezeganya ne Private Twine. Nasuuna yategeeza nti Private Twine ono yamutegeeza engeri gye baateekateekamu okutta munnamateeka nti ngeri yali akwanaganya enteekateeka zonna ye Beerwanaho ng'ate yakwata emmundu okubeera ng'amaliriza omulimu ye Twine ng'ali ayambibwako Bernard ng'eyabawa emmundu ye Bob Mugisha. Era Nasuuna n'ategeeza nti Twine ono yakozesaako essimu y'okubeera ng'akubira Dr. Kiyinji. Nti era poliisi amawulire ago gaagiyamba okubeera ng'egenda n'ekwata Private Twine okuva mu maka ga Nicholas Musiime gye yali abeera. Era nga ne Nicholas Musiime ono yakkiriza nti abadde abeeranga ne Twine ono okumalira ddala ekiseera ng'ateekateeka okutta munnamateeka. Oludda oluwaabi lwaleeta n'abaana b'omugenzi 2 era nga Dr. Kiyinji ono yali abazaala. Abaavaayo ne bategeeza nti bo olwawulira nga maama waabwe afudde tebaabuusabuusa bakitegererawo nti taata waabwe yamusse. Bano baategeeza
nti engeri taata waabwe gye yali yeeyisaamu mu kuziika yali teraga nti anywereddwa n'omulundi n'ogumu, nga nabo teyabafaako kubeera nga ababudaabuda, nti nga ne mu sipiiki gye yakola teyayogerako ku mugenzi n'omulundi n'ogumu. Era kkooti yawulira okuva eri omusirikale omu eyavaayo n'ategeeza nti yawulira Bob Mugisha ng'agamba nti kyali kibi Dr. Kiyinji okutta mukyala we, era Bob n'agattako nti abatemu abaatemudde munnamateeka abamanyi. Saagenti ono yagezaako okubeera ng'afuna amawulire agawerako okuva mu Bob, n'agaana okugamubuulira, n'ategeeza nti famire ya Dr. Kiyinji erina ssente nnyingi singa banaakimanya nti alina bye yayogedde naye bayinza okumutta. Obujulizi obulala bwali bugamba nti mwezi ogwokutaano mwaka 2005 Mugisha ono yakubirwa essimu wayita akaseera katono nnyo mikwano gye ne gijja. Ti mikwano gye olwatuuka ono n'abategeeza nga bw'alina mukwano gwe bweru w'eggwanga alina muganzi we kuno yamubbako ssente era ng'ayagala Mugisha ono amuyambeko okubeera nga batta muganzi we oyo, nti era ddiirwa eriko obukadde bw'ensibi za Uganda 50 bulambirira. Omusirikale ono yategeeza nti nnaku mwezi 12 ogw'omusanvu 2005 abasajja era babiri bajja nga banoonya Mugisha ku Old Kampala Police Station, era nti omu ku basajja be yalaba y'omu ku abo abaali bateeberezebwa okubeera emabega w'okutta Robinah Kiyinji. Kkiriza nkwetondere olwa sawundi atabadde mulungi, naye nga mu kitundu kyaffe ekiddako tugenda kulaba emmundu eyazuulibwa, obujulizi obwava ku masimu ssaako n'abajulizi abalala bye baagamba. Emboozi eya leero ekutuusibwako aba Elevate Logistics abakugu mu kutambuza cargo abakolera ku bya visa okutwala ssaako n'okunona ku kisaawe ky'ennyonyi wano n'ebweru w'eggwanga.